tebwalimu era eggulo nayogeddeko n'ab'omu ddwaliro bankubidde ne baŋŋamba pasita tuyambe beetaaga miliyoni 6 waliyo asobola okwakusesinga Princess Sylvia abeera mu comment section y'omwo mumanyi nnyo Princess Sylvia musobola okumukontaktinga oba n'ennamba zonna Ashraf ze yateekayo alina obulumi bungi nnyo balina okumutunga leeya ezo ate n'ebyenda byakusalako ate n'okuziba leeya ezo ebyenda biddeyo gye birina okubeera so wenna asobola okuba ng'oyimira ne Ashraf Security bambi tuyimirire naye tuyina omwana omuwala eyafiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia bayitayo Jidda naye ali eyo tuli mu ngezaako tukwatagane ne embassy kubanga ab'eŋŋanda bagezezzaako bikola okulaba bwe basobola bikola babasabye miliyoni 16 okukomyawo omulambo so ngezaako okukwatagana ne embassy tulabe kye basobola otuyamba bakomyewo omwana oyo omuwala yoyo enfa ye tetegerekeka yali amaze okubaako bayogera nabo ku ssimu then ate mu ddakiika ntono nnyo ne babayita ne babagamba nti omwana wammwe mukama we naga nti omwana wammwe mulwadde ali bubi wuuno ali bubi tumututte mu ddwaliro mumusange mu ddwaliro bagenda omutugako mu ddwaliro ng'amaze okufa ne babagamba baleese mufu ng'ali mu kiveera kya bbulaaka bamutadde mu masaawo omwana ono amannya ge ayitibwa Zulaika Nakyanzi abamu bamumanyi nga Rose Namata kati omanyi tubeera n'amannya amatuufu oba oliawo amatuufu ag'ewaka naye ate bwe tutuuka okugenda abaana babawala bamanyi obbakyusa amannya nga banaagenda mu biyumba babeere abasiraamu basobole okukonekitinga n'ab'omu biyumba kubanga ab'omu biyumba bw'oba toli musiraamu batera okukunuga okukusosola era oyinza n'okulwawo ku kiyumba awo bw'ojja ng'olina erinnya ku ofiisi bw'ojja ng'oli musiraamu bakutwala mangu bw'ojja ng'oli Roozi osobola n'okutwalawo awo emyezi nga tewali akutwala kubanga neno newankubadde eriyo abawarabu nga si basiraamu nga bakristiyani naye ate abasinga nnamba esinga obunene y'abasiraamu ate nga bawarabu ate nga basiraamu kati kyova olaba nti abo abawala babeera n'amannya agamanyiddwa e Uganda ate n'aga paasipooti kati abamu bamumanyi nga Zulaika Nakyanzi abalala bamumanyi nga Rose Namata so bwatyo naye yatuvudde ku maaso yavudde mu bulamu bw'ensi basabye obukadde 16 okumukimayo aba famire bantuukiridde ne bambuuliramu babagambye nti mugambe mutabani wa Katongole ekyo ekyakisobola kale tugezaako okukwatagana ne embassy tulabe bwesobola otuyambako nabuuziza ab'ewaka kati muyinawo mmeka nti mwana wange ninawo akakadde kamu kati ate nenfa ate nga jjukira nabadde nafudde dda kubanga Kadaama yabadde afudde nabadde nfudde dda nenziramu nenfa naye yabagambye nti asha ate mubonaabona nga nannyini wa KDF waali obwo bukadde 16 si kantu Mukama ompa amaanyi Yesu ompa amaanyi kale programu yino okay Princess Sylvia wuyo atutereddeko enamba yiiyaawo aba Facebook eri 0750 83 26 76 gyoba oyitako
0750 83 26 76 gyoba oyitako ojja kuba omufuna, ojja kuba obafuna. Osobola okwogerako nabo ku WhatsApp, then noyogerako nabo ebisingawo oba olina obuyambi n'obatuukirira n'obayambako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale okulayira, ebimu bye bategeka mu kulayira ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Trend etambula ku social media ey'okubanja DR forms nayo ebatadde ku bunkenke, bagiraba ng'eyongedde okukwata n'okulanda everywhere y'emboozi. DR forms eziri luddawa, wulira ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Ekimu ku kye bateesa kino. Nga sinabagenda eyo nabagamba ku kyamaaso okuluma abantu, ne mbagamba obulwadde obw'okuddukana mugenda bulaba. Accident zizo bazogeddeko, baasi yonna yaweddewo. Starlink Nile Star Coach yaweddewo yonna. Bannaye eri teyabadde accident, kyabadde kirala bulala, eri yabadde saddaaka. So naye kale katugende mu bino ebirala. Saga ze muwulira eziri mu UEDCL okugoba abakulu ab'omu gundi eyo ab'omu kibiina ekyo, bibino ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Ebbanga lye tumala nga Museveni akyali ku ntebe, Uganda yeefiirwa, bannayuganda ffe tufiirwa. Olw'okuba Museveni ateekayo babbi, kati ababbi ate naye bamubba. Then ebitongole byonna bye bayita authorities, ministries, bonna yabaggyeko ssente, ezigenda okutegeka okulayira. Ne NSSF bajje ssente empitirivu ennyo mu NSSF. Kasita owulira Museveni nga amentioninze ku kintu ng'omanya, kubanga abantu abateekawo illegale era abagoba illegale. Ateekawo illegale abe nga asobola okukola byonna byayagala nga tewali kimukuba ku mukono. Kati owa EDCL yabadde talina ssente nga bwe babadde balowooza. Ssente zino zaaki? Babadde baagala ssente zino okuzikozesa mu bino wammanga, okugula abantu abagenda okubeera uwo mu kulayira, then n'okuteekateeka entambula ezibaleeta, okulyawo, okunywa, okutambula, okuteekawo embeera erabika nga y'amasanyu, nti bannayuganda artificial atmosphere gye baagala okuteekawo okulaga mbu bannayuganda basanyukira okulayira kwa Museveni. Okukola ku byokwerinda, baagala okukola ku byokwerinda kubanga bali mu process ey'okuleeta amagye okuva mu nsi ezituddiridde n'ezituli ewalawalako, okuleeta amagye mangi nnyo, okugateekawo, okukontrolinga embeera, kubanga agaffe gagenda kubeera mu barracks nga bagadisarminze, then baleeta agabo aganaabeera active okusobola okukontrolinga embeera. Basuubira okuba nti His Excellency Kyagulanyi asobola okukomawo olunaku olwo oba mu nnaku ezo ne wabaawo ekitali kituufu ku sayidi yaabwe. Kyekyo kye baagalira okuleeta amagye agava mu nsi endala nga si ga Uganda. Biki bye basazeewo okukola mu kulayira kuno? Bibino bye bagenda okukola biringa ebifaanagana naye nga byanjawulo. Wulira bulungi, teekayo ebirowoozo. To arrest and to clear any possible threat
any possible threat, e.g. big politicians mu ggwanga Uganda, NUP youth for the smooth running of the mukolo of the ceremony. To make quick abductions of already profiled NUP supporters in any and every town center, including media team. Abali ba media team ba president His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okubakwata, then nokwata abavubuka bonna abali mu town ez'enjawulo ne mu gundi ebyenjawulo batandika okukwatibwa okusiga mu fear. Ze sente zino ze bazije mu authority zonna, KCC authority, what authority, then ne ministries ne mu bank. Ekirala kye bateesezza, bagenda kuteekawo road blocks. Roads shall be closed 30 to 50 kilometers away from Kampala city. Wagenda kubeerawo gundi road blocks ez'enjawulo kilometers 30 okuva mu kibuga Kampala. Kati bateekewo embeera ey'emisanvu, then zezimu ku sente ze beetaaga okubakolera ebintu ebyo, okukontrolinga n'okucontaininga embeera mu nnaku ezo. Tewali kukkiriza abantu okuteekawo security mu bitundu ebyenjawulo. Tebakkiriza abantu kuyimirira mu group, tebakkiriza abantu okuyimirira mu groups okubeera nga balina bye boogera ne bye bakola mu biseera ebyo ebyokulayira. Okwaza buli muntu yenna atambula ku makubo n'emmotoka, abakyala baaze ensawo z'abakyala, buli kintu kyonna omuntu agenda okuyingira Kampala ng'ali bw'ati talina kintu kyonna kisobola kuleeta sireeti, kyeraliikiriza. Ekirala, okulayira bakyakudibatingako kugenda kubeera kutya, kubanga omugenzi bw'ataabeerewo abantu kigenda kuleeta ebibuuzo bingi nnyo. Kati bagamba omugenzi bamwambaza obuyungo bamutekeko beeringi. Waliwo abaana bali ku TikTok okwo bakola gundi endogoyi ez'ebyuma, oli n'agisotta bw'ati ng'etambula, erimu olujegere, erimu bikino ng'ekulaga ndogoyi etambula naye nga yakyuma. Kati bagamba omugenzi bamutekeko beeringi ne baatule bamuleeta abeerewo, omugenzi bamukole batya. Ekyo tekisoboka. Temukyaddamu kulaba ku Janet nga mulamu. Nkiddamu, temukyaddamu kulaba ku Janet nga mulamu. Kati wulira kiki bagenda okukola. Waliyo obutambi bwe baakwata